Yes, oyagamba mbu oba oliawo sizaala simanya yamala emyaka 5 nga nkola biki, yamala emyaka 5 ng'abeera nange emisana n'ekiro. Emyaka 5 egyo teyasobola kuba nti abaako ne kyeyekolera. Sinze buzibu naye omusajja kyekizibu kubanga nze nkimanyi bulungi, nina amanyi agazaala nzaala, si mukazi mugumba wabula omwami yalina problem. Wano nno Diana Nabatanzi agezaako okuba nti respondinga omusajja mukulu abayikiddwa nga Lwasa Emmanuel omugagga we Masaka yava na complaininga nti oba oliawo omukyalo omutazaala emyaka 5 gye babadde naye talina kyekoleddeyo. Diana agamba nti nedda ono alimba, yalina ekikyamu nabeera naye amakya akawungeza emisana na buli kimu, n'alemererwa okuba nti akola ekimugendamu ng'omusajja. So ebyo byonna byayogera byakuneekwasa kugezaako okuba nti oba oliawo yeekwata ku bisubi n'okunyonyonera erinnya naye ng'ate ye yalemwa. Nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamooli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Weebalire ddala kubaako n'ejjoka kalabya gwe munnange ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Nkusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga ng'atanaba kuba nti osubscribinga tutambule ffenna. Era ngenda kusaba muganda wange oba oliawo ogende mu maaso n'okuba nti ompa essuubi tusobole okutambulira ffenna. Nawo waliwo ebigenda mu maaso mu Uganda. Of course emyaka 5 Diana Nabatanzi egenda mu maaso n'okuba nti adeetinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Legendary Lwasa. Lwasa y'omu ku bagagga oba oliawo mu kibuga Kampala ne Masaka nga bamukankana. Yagenda mu maaso n'afuna amaddu era nga omwaka gwali gwa 2016 2015 yagenda mu maaso n'okuba nti afuna munnakatembe ebiseera ebyo amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Ono nno amufuna ng'alina emizannyo yazannya mu kibiina ekimu ekiringa oba by family I think oba Ebonis, I don't remember, nga muwala mubalagavu awedde emirimu. So Legendary Lwasa yasobola okuba nti oba oliawo amwefunira ne babaako bye bateesa era ng'oba oliawo ebitaali bikyamu. Omukwano gwagenda mu maaso n'okuba nti gutijja era nga gukwaja era nga bano nno ababiri baatijja. Emyaka 5 Lwasa yasobola okuba nti aspendinga ssente z'otamanyi muwendo ng'agulira omukyala emmotoka engoye, okugulirawo omukyala bizinensi, okumugulira ploti, okumuzimbira ennyumba n'ebisigaddewo. Mu kuba nti byonna abikoze wano nno Lwasa yatandika okudimandinga ebintu ebimu omukyalo ono, naye ng'omukyalo ono oba oliawo yali tali willing nakola ebintu Lwasa yali ayagala. Ebimu ku byamusaba kwe kuba nti amuzaalira omwana ng'agamba nti relationship yonna okuguma nti onjagala nti olinange bambi nkusaba onzaalireyo ku kaana. Diana yasuubiza Lwasa omwana paka kati tamufunanga. N'agamba nti kale oba omwana kiganye, ngenda kusaba mukwano ogenda mu maaso n'okuba nti onyanjula eri bakadde bo. Nyanjula nsobole okuba nti mmanyika ewammwe nti nze baawo awedde emirimu, olwo nja kuddamu amaanyi na buli kimu nja kikola nakyo. Era Diana Nabatanzi yakigaana, yamubuzaabuza omusajja paka omusajja byatuuka okuba nti yeetamwa. Era mu kwetamwa oba oliawo either mwe yagenda mu maaso n'okuba nti akolera ensobi oba okola move eyaleeta essanyu ku bulamu bwe. If it was kwanjula nga kwali real, musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa bamwanjula, naye ate twagenda ne tulaba nti after waliwo ebitagenda bulungi mu maaso.
So lwadi lunaku lwaleero leero nabatanzi avudde nagamba nti omusajja oyo agenda mu maaso n'okuba nti anyogerako nga gamba sizaala simuzaaliranga kiki nagamba nabeera naye emyaka 5 ng'abeera nange mu buli ngeri yonna mu buli mbeera yonna ye yakola buli kyakola yagezako kyakola nekirema ekitegeeza ye obuzibu buli bukuye either lakinga maanyi galina tegamala kyovula basasobola kuba nti zaala naye ate kangezeeko ku musajja omulala bwe sizaala ndimanya nti nze alina ekizibu asobye ebyo alwasa tanaba kuba nti amwanukula naye banamwanukula jagenda mu maaso n'okuba nti mbikutuusaako era ojja biwulira bampita Ntambi Kimuso Rich Boy Maxud Junior omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamooli webale kuba nti otambudde nange ebbanga lyonna.